Esibe Rumi 10. Program eno ebinyumira biba bingi nnyo but tukyali program Esibe 2 era tukubaganya ebirowoozo ku nsonga emu kusinga ddala ebyokwerinda nno bwe bibeera nga binywevu ojja kwesanga ne sectors endala President Museveni zayogerako ebyamakolero ebyobulimi ebyobusuubuzi bingi nnyo byayogera ku sectors ennya ojja kwesanga nazo ziokenywevu ne bwe byetulaba ensangi zino President aze a bragging around naga nti security twagimala buli kimu twakimala. This was not just a mere change of guards but a fundamental one. Nebye tulaba kumbi tulinga abaddayo eri abantu bakuba amasasi netaba reporta yonna wadde kwata wadde nejjanzi nti lino tuli ku tent ono yakoze ekikolwa bwekiti Uganda ekituufu eragawo are we secure abantu abakola businesses. This is the private sector aba mobile money muntu nosanga nga bamukuba amasasi atera sibe basoose so tujja okuteera ebintu ebitongole byokwerinda ku nninga security budget wembalira y'ebyokwerinda intelligence n'ekibuuzo ekikulu ku nsonga ez'emmundu mu studios twegatiddwako muzzukulu wa president Yoweri Kaguta Museveni ndowooza abadde akyali mu kutegeka simanyi nekyali kyaggwa kyali kya Sunday Liberation Day mukulu Katerega mwali mu mikolo wakati kuba nebakuba obadde okyategeka mikolo okutuuka ekikeerezi kiki Leta still emikolo jagwa bulungi anja akulisaayo bannawakiso abantu bekasanje mwenna ne okutwalira mu ggwanga lyonna mwebale okuteekateeka omukolo era gwawedde bulungi mukolo gw'abazira njozaayozaana mwenna abafunye emidaali muyogeyoge okulina abajaasi bali eri betwala kwebaza nnyo Mukama nti eryokangana etonnya Sebo president waffe omulungi ali ku lutimbe kati nga otulaba mu State House Entebbe abantu wabawa ekyokukola nti baba tebakuvumye tobawa ssente engeri gy'ogabira abantu bano abakuvuma ssente ndowooza olabye ekibadde mu studio asinaba kujja nga bwe nkugambye nti kakati kankerewe olabe emitima gy'Abannayuganda abakwagala mu ssente okikoze intentional okukeera yes obudde ali awo mbalaba ku TV bonga baagala nti singa nvuma nenvuma ne moderator waako President Museveni ajja kumpita mpe ssente nga bweri enkola ye nti ogenda mu ghetto onoonya opposition bawa ssente kati olwaleero ndowooza olabye eryokangana ekola ki netonya naye njala okuba kulisa Sebo gye mbadde nga mutema evvuunika eryokunoonya omunnyo njaga tubeere realistic kubano ffenna abali wano abasatu ani anoonya omunnyo aliwani anoonya omunnyo ndi mukakafu nti President Museveni program eno agiraba era ajja kubayita abawe ssente era aliwo anoonya omunnyo Katerega ani anoonya omunnyo in fact ye yasaba kubanga neewuunya kakuulye moderator tekyetaagisa kambwalanga musumba male wadde ya musumba eyaserera n'agwa naye teweetaagisa kambwala bwotyo era njala okumusomera Abaruumi 10 nti abooluganda kyensaba Katonda ku lwammwe mulokoke musumba ddamu weenenye obeere musajja mulokole obeere musajja mukkiriza oyogere ebintu eby'ensonga okukaawukana bwe kutyo si kyekitegeeza abantu okutegera kyoyogera naye nze ndowooza kyagalamu obukakamu abantu ne bawuliza kyokola ki neewuunya omusajja omukulu nga Katerega afuna ensimbi za president eyanaazibwa obwongo atamanyi nanjawulo wakati wa blue na white oba black ne red ajja mu studio nga zze kubala atabubalaasi even ku nsonga enkulu ennyo eziteetaaga kusaagiramu nadda mu kusaaga obusaazi osanze twogera ku security nze bwe mba njogerako siddamu ebyo siyinza kuwuddisa abantu nti musabe security etereere where there is need for action waliwo embeera etuusiza security okubeera bwete era kindaga nti gw'olya buli sente za Museveni tosobola namuwa amagezi kumulaga nti problemu yeeno neeno nze kati kyenja okuteera ku sowaani ogenda omutegeeze kubanga gwe nga bwe nkulaba byoyogera byonna byonoyogera bwogezi kusanyusa kubanga omulimu gw'okufuna ssente and you are paid as a mouthpiece okujja kabeere gaasi byoyogera bwe bagamba nti genda oyogere black ng'ojjoyogera tosobola kwawula gwe mu bwongo wa black ne white nze soogera president kumpa ssente singa nali nzaagala singa nazifuna zoonoonya
singa nali zenoonya singa nazifuna dda okay gwe eyazinoonya era ozifuna era kyova olaba ne bw'wabaawo ekikyamu tosobola kukyogera kubanga oli ku ssente olya nze tomi neekolera emirimu gyange era ndi very very open ndi very open so tonoonya ssente za president sinoonya ssente za president tojja no kumukuba ku sijja wano njogera bwe ŋŋamba nti wano atulimbye aba atulimbye bwe nayogera ku masannyalaze nti yatulimba era nali njogera mazima mukulu Katerega katandikirewo male ku byayogera njagala ondage ku byokwerinda wa waalimbye wadde omulabo yeah of course alimbye ewa osoose n'omubuuza tuwe alternative route essaala ekola essala bwe bate tambuziza essala bwe batekola kiki ekyoba bannayuganda ekisobola okukola etali ssaala ebyo ngenda birangulula mbadde mu preamble yakubuuza ku bantu nti ekyokukola nga ogyeko essaala okutraininga aba LDU webali already ng'ennyongereza essebo webali ng'ennyongereza ku security okay wabaddewo ekigambo ekigambibwa nti si kirungi okuteeka security awali abasumba gye basumbira endiga ate nga ku security ekigambo ekikulu ne kuchunga wananchi na mali yao okuuma abannayuganda n'ebugaga byabo. Ekibuzo kiri nti nkubuuzizza male wa waalimbidde eggwanga wendi wennyini abadde avumirira security eteekebwa mu bifo ebisinzibwamu okay maya clear avumiridde amagye ne police okuteekebwa mu bifo ebikola ki ebisinzibwamu n'entunuulira enviiri enjeru omuntu gwempa respect nti bw'ogende wa pastor Bujingo n'otunuulira abantu ababeerawo buli wa Sunday nga automatically oteekwa okuba wa security because abantu ati bazaalibwa mukazi omu tomanyi gye bava wali ajja okusaba wali ajja okubba wali ajja okukola munne ekibi nti gundi asabira wa Bujingo njambusanga omufumite ekiso kandeete ekibuzo kino lwaki security yebeerayo ne bulema kubeerayo naye mu bintu mu bizinesi z'abantu abantu ne babakuba nga ne police eri kumpi lwaki musobola okuteeka wali eri mu bantu banaddiini abatannabasaba na security business z'abantu bagisaba Katerega business z'abantu chief general weya nga ne police eri wali soko omenyewo ekigambo ekigamba nti tebasaba security siwira ngayo muntu yali asaba security munaddiini basaba bawandiika era tebayinza kuwa security nga togisabye bawandiika eri lwaki ebeerayo mu business z'abantu amobile money nayekyokitegeddde lwaki eri musobola ogiteekayo mu ba business the private sector ne mulemererwa obuzibu bulirindawa private sector security ebeerawo nze njanyo twogere nga bannayuganda omanyi abantu bangi batulaba ku TV moderator batulaba incident eyali enansana okulumba hardware toyinza gigeraganya ne security esabibwa okuteekebwa enamugongo ku Mother's Day ne Nambole nga 31st tebifaanagana eri yali incident kalabanga kabenje omubbi asooka n'abaza wookoma gwe okukola security gwali mu dduuka lyo omubbi watandikira n'atandika okuyiiya ekisooka abantu weebuuze lwaki olunaku lwe bapaakinga ssente nga bazisitwa we bati bagenda ziteeka mu busitwa ne mmoloka etuuse eyise mu lubijje zinona ababbi ne bayingira ne bakuba amasasi ne batwala ssente ezo kyogamba miliyoni ezo 3 bazikuŋŋanyiza bazitunda lunaku lumu so abantu abakola mu bakashiya bamanager bakola idinga n'ababbi sagala kwogera nnyo byamba bamanager bakashiya bakola idinga n'ababbi how about abakozi abapoliisi oba abakozi b'ebyokwerinda no nze abakola idinga n'ababbi nabo kawukumi president gwayo kukese eno Katerega nono njawulambe oyambe muna Uganda bakashiya abakolagana n'ababbi babese abakozi ba government ab'ebyokwerinda abakola idinga n'ababbi kawukumi president bayogera kawukumi president bayogera mu statement yange ani asinga obutemu kwa statement yange abali abajjukira nga government eteekawo ekitongole kya Wembule ekyali kulemberwa Brigadier Kanja Baven Wembule yakola bulungi nnyo olwokuba yafokasinga ku bantu abalinga bakola idinga n'ababbi bajje babbibwe bafune ssente ng'omukyala akubira omubbi mwami azene ssente waka
dereva avuga omuyindi ogenda e Kenya nga mutege mbikaje kawolo tulina sene n'omuyindi so twagenda okwanalizinga embere yaliwo lwaki abantu bali babbibwa nnyo era ojjukira nga babba essundiro ly'amafuta sene nga amaze n'ozipaakinga mu kipapula baswala mu banka emotoka ya binesi neyingirawo tugende ku kyabadde zana tutebereze nti nawo wandibanga no zana kyabaddewo ono wa mobile money tutebereze nti naye yabadde mu lukwe okolagana n'ababbi gwe basse kati ye direct nga ye ayinza okukwata kibaddeemu tugezezaako okusensazinga abantu ku security mukwano go muganda wo akusasula sente omuntu akuwa sente gwosoka weebuze baga nti mwami wamala lwatuuse waka nga na $2.5 ne bamubba nenga polisi weekolera ensobi okujja neyoola abantu b'okukyalo. You get my point? Omuntu akwera sente Cairo banka n'akulondoola paka ewuwe eseeta ne bakubba ku sente. Nolwekyo security weeri naye naawe olina mu South Africa omusajja awizirowinga sente nyingi mu banka na zali dola naziteeka mu socks ey'omukono gwa ddyo nayingira mu kabuyonjo naye olwokuba yali amanyi nti abantu bamuwondera n'akyusa sente ezo bifo nga tanakola kintu kyonna naziteeka mu left aba asitamye bwati bali bwe bajja batemako obutemi kugulu tebakebera socks ne batwala okugulu okutaliimu sente so amagezi naye ge yakozesa okugulu bakutwala naye yasigaza sente ze mu socks y'omukono omulala. Yeno security gyotugamba enansa n'abantu misanatu saawa 8 ne bakuba amasasi agawererako ddala nga meters 2 poliisi eri wali eri ye security eriwo gyotugamba n'ogenda enansana chip general hardware ne bojjaneza na poliisi we yabadde Kinyana Mpindi ye security gyoyogerako. Are you serious? Security njogerako abaganda tulina olugero olugamba nti ekyekango musumba nsaba olumalire saze kugerangera ekyekango yendira nokkobe ekyekango tekimanya muzira amasasa ag'ekibwatukira ku polisi yaffe nga bwe tugimanyi polisi ekola munyo security ag'ekibwatukira mu luzungu kitegeera ag'ekibwatukira abruptly police ne responding musawa namba njaga onyambe munna Uganda abantu ne basoka ne bakuba amasasi agasukka ne 40 ne bakwatisa ne traffic jam nga police eri agugaba amasasi like really sawa namba incident ngemazo okukuba ekyabadde ezana tuli bakuba nga police eri ne responding at a later stage. Are you serious? Kyoyogerako Kubanga police ekyakuba atumalira biseera soko muteke ku bbali nojagala malirize obudde bumuku katega kyoga anti security weeri. Are you really serious? Yeah, I'm serious lwakuba nze manyi nti abantu abali ku lutimbe luno Gaggaddo Data TV bamanyi ekigenda mu maaso newankubadde nga mwe muli so political nze ndowooza nti ebintu bya security tetwanditaddemu politics. Nze mmanyi abannayuganda ne bwe batuwa akalulu akangi nga NRM bamanyi nti tulafuubana tugezaako okukola ekisoboka kyonna kubanga kati nkambawo ekyokulabira ku ssebo njala kuwa amawulire nti bannayuganda abadde babbibwa abantu obusimu ku nguudo za Uganda mu Kisenyi wano kunoza ni bypass ntinda mu folo wa jamu ku kyamundu obubbi obw'emundu particularly buli on rampage chenjagala obusimu obw'emundu mukulu wa tuliziganye mukama wange obukulu obusimu obubbi obw'emudumu gwa mundu nze ndi mukakafu nnyo bwembanga ba percentage kwe buli bukidde ddala nnyo nganze omusajja abadde mu Uganda bukidde ddala ya buse omwaka 2018 alipoota ya polisi yalaga nti emisango 19 egyawabyo gyali byonna bumenyibwa amateeka ku gino 19 gyali gya bumenyibwa mu bakwata mu 19 gyali emeka 19 ejeje gisse nga jonna linda ko alipoota ya polisi yalaga nti omwaka 2018 emisango egyawabyo wejaloopebwa gyekuusa ku byetwala byennansana 19 emisango gyonna egisinga 19 kwemeka kati njagala ogenda mu Uganda nti waneno nti obabise ekikumi ekyenga alipoota ya polisi ebe ino okubala nti crime rates emisango gibadde 5 mu 2
ompulya bulungi egirimu emmundu n'abayemisango no moderator manyi kyenjogerako girina okugamba nti emisango egiropeddwa ku poliisi egyomenyibwa amateeka gibadde 520 egibadde gyekuusa ku bubbi bw'emmundu gibadde bwegiri kyobadotegeeza omwaka 2018 gyali emisango 19 ena alipoota ya polisi gyenjogerako tesobola kuba bwetyo nze manyi lipoota ya polisi omanyemeka egyekuusa ku by'emmundu omanyemeka nze kyemanyi eba eyogera omenyibwa amateeka emisango egiropeddwa ku polisi zonna mu Uganda nti gibadde bwegiri ndoza mukulu katerego dene gibadde gyekuusa kumenyibwa kanzjewo mukulu wali katerego kyali kubikwata kanzjewo ebyokwerinda tubiraba president azaawa interventions w'ebintu ebyenjawulo byazze ayogerako 2018 nga gwako ya addressinga press conferences eziwera nga osataddeko neya parliament weyayogera ku nsonga z'ebyokwerinda bingi byayogerako ensonga 10 naye oyinawo kyolaba ekikyuse bukyanga agamba nti security kituufu we are well equipped and we can defeat these criminals. Museveni bambi musaasira ekisooka atambulira mu luseregende lw'emmotoka ezisukka mu 15 nga kwe kuli ne toileti moderator taiza correcting abantu wano mu Uganda aliyo konvoyi y'emmotoka 15 mukukategandozo jamulimba kanokipapula uwandika mukama need even to know mumpere ku lupapula awandika ajja ku inform 150 vehicle ogenda kuba omwa information nekalamu ya mukuwa igenda maso so mwami Museveni musaasira nti bambi yali alufu ali mubire era byayogera olumubambi alabira ddala ali mu Uganda yanjawulo nnyo nange naawe ne pasamale nono to certain extent lwakuba nti ebintu ebimu abishuga kootinga abisiisiriza era ebimu mu challenge nze ono n'amala kumpi eddakiika nga 5 ng'asiriikiridde bambi ng'akakasa nti byeyogera bituufu naye nga talina response so eggwanga kyekifaananyi mwe tuli kyobola nga pulezidenti w'eggwanga avaayo n'ebirowoozo ebirungi ebitasoboka ng'ezo ogundi zagambye lituleese kamera naye nga mukulu w'enanga wamulaba ku statement gye yakola ng'agamba nti kamera ze baateekawo enansana zaali ziri obstructed zaali zibikiddwa bibiroole n'olwekyo zaali tezisobola kulaba abatemu abajja okukola ki kyokka ate owa poliisi osi ow'enansana police station n'avaayo n'ayawukana nedda ate by then incident we yabeereddewo tewabaddewo kamera kati embeera mwe tukola ki era omukulu ono akakasizaga nti bo kye basobola okukolako enzibe ey'obusimu obwo balimo kamera zaabwe ziraba buli anyagulula ng'akola ki naye oli bwe kigendamu okugamba nti mubaddemu okukwata emigemera wala nga mulimu emmundu egyo gyo bagibaleke egyo gyo gibasusse gibayinza okumanya n'okutegeera n'olwekyo eyerevo mpuliriza bulungi nnyo nti obusimu obwo bo muli bakafulu era batulaga juzi poliisi ng'eserebratinga emabegakaawo poliisi yakola press conference ne balaga bwekibadde kinaba si kituufu peni wagimuwadde n'olupapula nagimuwadde n'olwekyo ajja kuba asobola okubinootinga ajja biddamu naye kyenalaba obulungi nga poliisi eraga bannayuganda ng'eserebratinga yali nsanyufu nnyo nti okumanya kamera zaffe twaleese zino zimutasubwa okuva China zasobodde okukwata omubbi eyabadde abba akasimu ku mukyala ku Shoprite okuva olwo tebatuwangako lipooti kamera zikutte babbi bana bakwate emundu abeesemugi bameka naye ab'obusimu so kakati president ayinza okuba nga scapegoat nga measures zino zateekawo oba oliawo kapasite yaazo abannayuganda tetunaba kuzifiiringa nze ndowooza nti tukyalaba ebikolobero bingi nnyo poliisi ekyavaayo okuwugira omukulu ono tumutegeezezza nti enansana wali just 3 minutes ewe woba ovuga emmotoka okuva enansana incident we yali owali adware paka ne poliisi
naye kyagitwalira essaawa namba okola response. So police yaffe in terms of rapid response awo wafu era ne bamala bazinda ekizimbe kuno kwe tuli amazima ekirungi nti okubya essimu neeyitamu emulundi ogutali gumu 2 3 4 paka ku 6 naye nga tewaliyo omuntu n'omu omusirikale akola ki agibisivinga kati eyo yeddayirema we tuli naye nkulayiriranga ekizimbe kino tulumbiddwa nkulayira nti essimu weba eyiseemu basooka kubuuza essimu eyo ababalumbye balina byakulwanyisa kyenkana ki bambadde batya walidi obuzibu bali bameka bw'ebyokwerinda mu Uganda buzibu ki bakwata mundu abantu tumanyi mundu gyeziva nja kubeera nkibuuza nakyo mukulu kati ajja kuba twanukula ozo obuzibu bw'ebyokwerinda generally buliridda obuzibu obw'ebyokwerinda ekisooka tetulina intelligence. Teriwo completely teriwo intelligence gye mulina gye mujja okugamba ya byabufuzi ne bajja ne bagumba mu mwaka ga Dr. Kiza Besigye ne bamugamba nti twafunye intelligence nti bw'anaafuluma amaka najje kasangati ajja kutaataaganya embeera ajja kujagalaza ekitundu eyo intelligence weri naye muno kamalirize ombuzize ekibuuzo yes intelligence weri teri naye ajja kutumalira ebiseera saze kubeera spectator buli omu alina obudde bwe mukulu Katerega intelligence weri teriwo okay mukulu wayidigena maaso kakati intelligence wengambira nteriiwo nti embeera eno singa bwakakasa nti weeri twandibadde nga incident eyabaddewo enansana yeewaliwa poliisi yandibadde erina kapasite okudetectinga nti ababbi bajja ne basalirawo na mu lubigi ne babasalirako mu lubigi ne bakwatibwa eyo n'olwekyo ekyo kikulaga nti intelligence abantu abiriga abaseeka kyogamba intelligence singa weeri abantu abo bandibadde batibwa bandibadde baga nti twabakutte before abatakagezi tudiscussinga bintu bimaze kubeerawo ekyegeza intelligence ekola ki teriwo singa ebaddewo intelligence yandibadde erina kapasite okufoyiringa okulemesa ekkobaane ly'abati zako kutaataaganya ki so bw'otunuulira CID tiimu yaffe tebali trained at all n'okuwandiika obuwandiisi statement nze nakola internship yange ya police internship yange ya university nagikolera Kabowa ku police degree yange gye nafuna internship nagikola mu kitongole eky'amaka n'abaana naye ebbanga lye nakola ne police station eyo nalabanga ne ba CID nga tasobola yadde okuwandiika statement eya paragraph 2 oyo ye CID tasobola kakati omuntu atasobola yadde okuwandiika statement kakati oyo ng'ongamba nti be bagenda okunoonyereza n'ebibuuzo byennyini ebibuuzibwa tabitegeera kakati training nfu baddira ba crime preventer be absorbinga abana babadde babba obusimu ono badde ayogerako abawagula amatooke ku kyalo be absorbinga ne babateeka mu crime prevention kakati abo be bagenda okubanga be ba CID n'olwekyo ekyo kyekizibu kye tulina era kyekireetedde eggwanga lyaffe okubeera nga ebyokwerinda biri ku mase ya Katonda nga Katonda yasalawo ani abeera obulungi naye nga gavumenti evunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebyabwe obulamu bwabwe bulagajjadde bw'otuula otolina credit yonna gyowa gavumenti ya National Resistance Movement kugamba nti kituufu wano ebyokwerinda balinako kye bakoze oyagala nveeyo omutendereze LDU omulimu omuyonjo ennyo gwekolewanga ekyengera mu town council nga bweyimiriza in fact yakutte ejjuza abavubuka abadde bava mu kibanda saawa 2 nebaga nti twagala enanga muntu buli omu abavubuka ne bazijjayo naye nti eyo sekikola twagala enanga muntu eriko Bank of Uganda ogwo gwe mulimu omuyonjo ennyo gwe bantendereza katutandikire mukulu wadi ngenda bamuwe emitwalo 2 ekitasasula de nyumba abantu omukulu ono gyasulamu katutandikira mu kitundu ekyokwina ekintu kyenkola katono nnyo mu katono nnyo producer ajja kuba mpaka ntukano mbudde butono nnyo nayagadde okubalaga response president yayogerako nti bakola ku police stations ez'enjawulo bateekeddwa okubeera nga bakwata amasimu mu ngeri ennyangunya ate baresponding ku speed ey'enjawulo kati njagala okwashuminga nti waneno tufunye obuzibu nenda kusaba producer mu second butono nnyo nsooke
nkukubire enamba eno yennyini owulire response ya police in case tulina obuzibu kuba tujja kudda ne kukya response mu studios mu kitundu ekyokubiri tutegeere police ogenda kubanga owulira engeri gye barespondinga so right now I can assume nti tulina obuzibu era twagala okubeera nga tukwanaganya tukwasaganya police ebeere nga ebaako kyetuyamba njagala tulire response yaayo tutegeere watusobola okubeera nga tuyambibwa in case obadde olina kyagala kureportinga immediately katugeze ng'ekyabadde wano ezanejjo nga poliisi badde balina okubeera bagikubira mu bwangu twakiraba enansana poliisi ne bagikubira yatwala obudde okubeera ng'ekolaki ng'ejjawo yes producer obanga okimaze njagala abantu bawuliriza there is something kyenyaga abantu bannayuganda ffenna tutegeere yenamba ya poliisi. Please hold the line. All our command center agents are busy. Please hold the line for the next available agent. Omuntu bamulumbye bagyamu kuba masasi. All our command center agents are busy. Please hold the line for the next available agent. Bamutadde ku gunpoint bagala sente. All our command center agents are busy. Please hold the line for the next available agent. Family bagirumbye antu bagenda batta. All our command center agents are busy. Please hold the line for the next available agent. Bakubira police. All our command center agents are busy. Please hold the line for the next available agent. I can't hold the line anymore. All our command. Wesibe bili ekoma.